waliwo omuntu alemedde mu mbeera nga talina kyakolawo ne waba walemedde mu mbeera ng'alwana agezaako. Nina mukwano gwange yaterekanga building materials emirundi ne giweranga 6 nga buli lwezibanga ezimaze okuwera afuna ekizibu eky'amaanyi gazina okutundibwa nazitunda. Edda ennyonze wenkulidde nga hardware tezina bafuna nkola ya kutereka bintu nti oyinayo akawunti kati hardware nyingiko oyinayo akawunti oteekayo ate mukkaanya titebali linyisa kintu wokigulidde ebiseera byokiguliddemu beejo okiguzeeko yeeyo tebali gyongeza ne bekiririnnya kubanga era nawe bawadde ssente zo bali mu kuzikozesa. So osobola okusiba ku seminti nga ekyokulabirako ng'agula emitwalo 3,200 n'atuuka ku 7 gwe n'omutwala ku 3,200 kubanga bamugulira ku 3,200 mu kiseera ekyo yalinnya ebbeeyi nga gwe waba wadda ssente zo ate nga ssente bazirina zikola butereevu zikola zibakolera. So kati bakigonzaamu nti aba hardware ogulawo akawunti n'otereka n'oweza ebintu bye weetaaga nojja n'oleeta looni n'obitwala n'ozimba. Naye kati nazzi kuno nga ebintu by'ogula by'otereka ewaka ofuna nabubaawo seminti ono aleme kunywa mazzi bunyogovu obwansi kuba n'etairo zaali zinaba kujja abazirina baali batono kati nga tubeera ku kaniiru era bw'oba opangisa ennyumba nga bakugamba nti kati gwe omazeeko n'ogenda kusiimuula busiimuuzi ogenda kuba nga osiimuula sementi era afa bw'omutuuza okwo afiira ddala nkubulira ebintu byennyinako experience taata ng'ofunayo obubaawo n'omuwanikira ddala n'oweza ensawo zo 6 ebizibu ne bijja n'otunda emitayembwa nga gitundibwa seminti nga atundibwa amabaati nga gatundibwa ebintu ebikozesebwa nga bitundibwa. So ngolaba nti someone is doing something to gain something but a demon has become an obstacle